Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'abasirikale ba poliisi Ambrose Otieno ne Vincent Habiyarema abattiddwa abazigu mu ntiisa nga bagenda okukola. Entiisa eno yabadde mu muluka gwa Kawempe 1 Kiza Zone ng'abazigu ababiri bano babasindiriddemu masasi n'emmundu zaabwe ne bagenda nazo. Olwaleero ab'enganda n'emikwano gy'abasirikale ababiri abakubiddwa amasasi bakedde ku ggwanika e Mulago okulona emirambo gy'abaagalwa baabwe. Weziweredde essaawa 2 nga baatuuse ddanga n'abamu bategeeza nti okujja baasose kulaba mawulire gataliiko nfuufu. When I was watching news at 1 p.m, that's where I got all the information about what happened. I came to realize the death of my brother yesterday around midday when somebody rang me asking me whether I've known whatever is happening, what has happened. Abalala balabiddwako nga basoma olupapula lwa Bukedde okutegeera ekituufu ekyabaddewo. Ku ssaawa 4 RPC wa Kampala North Weziringanizi atuuse ne yeevumba akafubo n'ab'enganda z'abagenzi ng'eno tekkiriziddwayo b'amawulire. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno abooluganda bannyonnyodde ebimu ku bituukiddwako omuli okubawa emmere gye banaalya mu lumbe okutambuza abagenzi ne ssente enkalu ezibaweereddwa. Bano bennyamidde olw'engeri bannaabwe gye battiddwamu era ne basaba poliisi ekwate eyabadduumidde okugenda okukola mu kiro abannyonnyolebwa gye babadde bagenda okukuuma. Because we feel like we are not safe, we are not secure, because any moment it could be me, it could be you, it could be any other person. Someone is deployed to work in the day, and again in the night he's working. What does that mean? That according to this T-Rota is there working during the day, and again in the night he's on duty. Ku ssaawa 5 loleza poliisi zituuse nga kuliko n'essandooke emirambo ne gissibwamu olwo ab'enganda ne baweebwa omukisa okubakubako eriisa evvannyuma. Omu ku baana ba Habiyarema ategeezezza nti yava mu kyalo ng'ajja kitaawe amugobere ku driving permit era ng'okwabadde ng'okuddamu okuwuliza ebimukwatako g'abadde mawulire agamubikira. I was coming to see him. Coming from home. I came home. When I was coming home, I was coming for driving permit anyway. This side of Kampala? Yes. So he was going to help you how to process it? Yes. Ono asabye poliisi enoonyereze ku bassekitaawe kubalesa abaana abato so nga ne nnyabwe yavadda mu bulamu bw'ensi. Have you been studying? Yes. How about the siblings? Even them they are studying. All of you, eh? Yes. How about your mom? Is she working? My nanny died when I was in P4. I would like to appeal to the government that whoever has served or like for 0 to 5 years, if this kind of incident has happened to such kind of a person, the government should look after the family. Oluvannyuma emirambo giggiddwawo nga Habiyarema atwaliddwa Kisolo ne Otieno n'atwalibwa Alebtong gye bagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Godffrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.